Buza buddu Entisa ebuutikidde abatuuze b'omunyendo mu kibuga Masaka. Enju bw'egudde n'efiiramu omwana. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kabikuwe. Nga wakayita ennaku 2 zokka ng'ekisenge ky'essomero lya Centenary High School mu Nnyendo mu kibuga Masaka kigudde ne kikuba omukazi ow'emyaka 25 ne kimuttirawo era nga yaziikiddwa olunaku lw'eggulo ate era mu zooni y'emu eno yamukudde okuliraana omuzikiti okumpi n'akatale mu Nnyendo mu nnatikwa w'enkuba akedde okufudemba olwaleero. Ennyumba egudde n'egwa ku ginnaayo endala ebadde egiriraanye ne mufiiramu omwana omuwala ow'emyaka 8. Bino bibadde okusaawa nga 12 ez'okumakya ga leero. Nnyina w'omwana ono kigambibwa tabadde ali mu kumwambaza agende ku ssomero. Alabidde awo ng'ennyumba ebagwira netta muwala we ye n'asimattuka n'ebisago era addusiddwa mu ddwaliro ly'oku muzikiti gw'oku katale. Ennyumba egudde ku ginnaayo eno ya mugenzi Kitya Muweesi nga gyeguddeko y'abapangisa era nga ennyumba eno ekosezza abantu abalala 6 bonna abapangisa nga baddusiddwa ku ddwaliro ly'oku muzikiti okufuna obujjanjabi. Polisi y'omunyendeze n'eyambibwako abatuuze okujja omulambo gw'omwana ategerekeseeko erinnya erya Maayi mu bifunfugu n'egutwala mu ggwanika ery'eddwaliro e Masaka. Wabula ate abadduukirize babadde bagenza okulaba n'okutaasa ennyumba beegwiridde ate ennyumba endala mu kitundu kye kimu nayo n'egwa kyokka temuli afiiriddemu kuba bonna babadde bagenze kulaba enju eri egudde. Akola ng'omwogezi wa polisi mu Greater Masaka, Superintendent of Police Kasirye Twaha alabudde abatuuze ku nkuba eno efudemba. Abazimba amayumba kuba bwe twegendereza ennyumba eno egudde erabikira ddala nga kirabika lwatu nti seminti teyakozesebwa amala nga kye kireetedde ensonga eno okulaba nti enkuba ekiyingiramu. N'ekirala abantu baffe bwe tuba tupangisa amayumba era tulaba amayumba ge tusobola okubeeramu ng'obulamu bwaffe buli seefu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Mawogola abakulembeze wamu n'abakulira emirimu egy'ekikugu mu disitulikiti ey'Essembabule basattira oluvannyuma lwa gavumenti okubasala ensimbi zeebadde bawo okuddukanya emirimu. Amyuka nnyini ntebe wa disitulikiti eno Judy Kiganda Seggayi agambye nti tebamanyi bwe bagenda kuddukanya mirimu egya disitulikiti kubanga ssente nnyingi zabadde bafuna okuva mu gavumenti zaasaliddwa. Judy Kiganda Seggayi Saalo ng'agambye nti ensimbi ezasinze okusalwa ze za District Development Equalization Grant ezigendererwamu okwongereza ku nkulaakulana eya disitulikiti saako n'ekitongole ky'ebyenjigiriza naddala okuzimba amasomero nga kino kibadde kifuna ssente ezisukka mu kawumbi kyokka ku luno baakiwadde obukadde 250 zokka. Judy Kiganda Seggayi Saalo ng'agambye nti abantu balina okukiraba n'okukimanya nti bwe baba tebalabye ekintu kyonna kizimbibwa tebeebuuza yadde n'akatono kubanga ssente zaazaliddwa ne ziteekebwa mu nteekateeka eya Parish Development Model. Naye ate era ku sayidi endala gavumenti yatunyigiriza yatugiddewo projekiti ya DDEC ebadde tuyamba okulituulinga okugula ettaka okukola ebyapa by'ettaka okuzimba amatooyi okuddaabiriza ebizimbe n'okuzimba infrastructures empya ku masomero ne mu administration. Kati bwe tunaaba tetubikoze ebyo mumanye nti ekyaji mwe bibadde biva temuli era neddamu ne tusala ssente za education eza construction SFG tubadde tuli miliyoni 9.5 yatusaze ne zifuuka miliyoni nga 2. Era obuzibu bwe tulina bwe ab'amasomero bagenda kubeera na projekiti nnyingi nnyo z'amasomero zo zeesaze olw'embeera nti tetulina ssente. Federal Revenue waffe yakola ki yaffe era tusuubira kuzimbamu nga butoyitoyi kubanga obusente buto. Wabula Judy Kiganda Seggayi yagambye nti gavumenti wabula yayongedde ku ssente ez'okukola enguudo e Ssembabule okuva ku bukadde 500 okudda ku kawumbi kalamba. Musaza Maokota omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Empigi Jessica Nawe agambye nti ekimu ku biremezzaawo obumenyi bw'amateeka mu byalo by'Empigi be batuuza obutawaaba misango ku poliisi. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwakunkumula. DPC Jessica Nawe agambye nti abatuuze bangi mu byalo by'Empigi basusse okwemulugunya ku bumenyi bw'amateeka obuli mu bitundu byabwe kyokka bwakebera mu biwandiiko bya poliisi abatuuze emisango egyo baba tebaagitutteyo ekikalubiriza poliisi okunoonyereza ku misango egyo. Bino DPC Nawe abyogeredde mu kabuga ak'Empambire mu Town Council y'Empigi mu nteekateeka poliisi y'Empigi gye yakoze n'abakulembeze b'ebitundu mu Town Council eyo okubangula abatuuze ku kuziyiza obumenyi bw'amateeka.
DPC Jessica nawe asabye abatuuze b'empigi baleme kutya poliisi emisango bagiwaabwe oba bamutuukire mbuntu nti poliisi esobole okukwata abo bamazeeko emirembe. Yakulira ebyobutebenkevu mu disitulikiti y'Empigi Diso Winnie Asiimwe asabye abatuuze mu byalo by'Empigi nti obukuumi butandikire ku bo nga bateekawo amakubo agaziyiza abamenyi b'amateeka gamba ng'okuteeka kufulu ez'amaanyi ku nzigi n'okuleka amataala nga gaaka mu biseera eby'ekiro. Edduuka lirimu tewali security rate otaddewo obukufulu buno nga buli kasumuluzo kakiggula. Ente yiyo ogitaddewo omugwa n'ogiteekawo mu kasaka nti oli ne bwajja olwedde omugwa mweguli yakwata bukwasi n'akola ki agenda takehadde. Ate ye omukiise wa Town Council y'Empigi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi Musa Bukenya agambye nti bannyini bibanda bya firimu n'amabaala abaziimula etteeka eryayisibwa Town Council y'Empigi eby'obutasussa kukola ssaawa 5 ez'ekiro tibibamu kuba bividdeko ababbi okweyongera. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Ate musaza Buddu oluvannyuma lwa gavumenti okuwa abakulu b'amasomero e Kalungu essimu okulondoola abasomesa abatuuka ekikeerezi ku masomero, abasomesa si bamativu bagamba nti essira gavumenti yanditadde ku kuzimba nju z'abasomesa ku masomero. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu Kaabikuwe. Abasomesa bano okulaga obutali bumativu kiddiridde gavumenti okuwa abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu essimu ziseereza bakolereko emirimu egy'amasomero gaabwe ng'essimu ezaabaweereddwa kika kya Tekino Sparker 8 zino bagenda kuzeeyambisa okusindika ebikwata ku basomesa baabwe naddala ssaawa mmeka ze batuuka ku ssomero saako omuwendo gw'abayizi abali mu masomero eyo n'ebirala babiweereza abakulu. Wabula Ssemakula Joseph Bakipapankulawa Ngobya omukulu w'essomero lya gavumenti erya St. John Towa Primary School mu Gombolola y'e Rwabenge era ono nga ye ssentebe w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalungu agamba nti gavumenti yawadde abasomesa ebyuma bino nga tesoose kubasomesa nkozesa yaabyo ekigenda okubatawaanya ennyo. Era Ssemakula agamba nti mu byalo ebisinga obungi mu disitulikiti y'e Kalungu naddala e Rwabenge netiwaaka yaayo si nnungi n'agamba nti gavumenti yandibadde ssira eriteeka ku kuzimbira abasomesa ennyumba ku masomero eyo baleme okutuuka ekikeerezi. N'agamba nti n'amakubo kitawe abasomesa bano ge bayitamu okutuuka ku masomero gababonyaabonya nnyo ekibateeka mu kusobera okutagambika. Wabula Ssemakula Joseph Bakipapankulawa agamba nti essimu zino zigenda kuwaliriza abasomesa abasinga obungi okufaayo baleme okutuuka ekikeerezi ku ssomero era nti bagenda kuzikozesa wadde essuubi balina ttono. Ekyuma kino kikyaweereddwa budde kumanya effectiveness yaakyo. Kirimu obuzibu amasomero agamu ne sola teziriiwo. Baleeteddeko bapano kabutulikwako omuliro kyajinge abantu kakozesa kalina network. Other schools are in remote ne network ezabujje tezikwata ate okwata network ezirina security emala wano nokutambula nayo yonna essimu yo olineeyo eyo ogenda okuba nti abamu tebagenda zikuuma bbanga lyonna. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Kyaddondo ekivulu ky'obwakabaka bwa Buganda ekyavaawo ndye ekiyindira mu lubiri lwa Kabaka Emmengo kisanyudde nnyo abayizi ne bagamba nti akubayamba okutumbula ebyobuwangwa n'ennono. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer Kaabikuwe. Abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo abeetabye mu kivulu ekyavaawo ndye nga kino kyategekeddwa obwakabaka bwa Buganda beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno gye bagambye nti egenda kubayamba nnyo okumanya engeri gye baliyinza okuwangaalira mu nsi eno wamu n'okukolagana n'abantu. Abayizi bano basangiddwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo nga bazannya emizannyo egy'enjawulo omuli sekitulege, okubuuka emiguwa, okuluka emiguwa, okuzinga emipiira n'emizannyo emirala. Bagamba nti ebbanga libadde ddene nga tebazannya ku mizannyo bwe giti nga n'olwekyo balina essanyu olw'ekivvulu kino. Nze Nakiganda Christine nga nsomera ku Lubiri Nnabagereka Primary School nga njize mu bino ebintu bye tukola njize okubuuka omuguwa, okuluka emiguwa, okukola emipiira n'okuzannya emizannyo egy'enjawulo nga tukwataganira wamu ne bato baffe era nga nebaza obwakabaka bwa Buganda okutukkiriza okukomyawo
emizannyo gyaffe gino gikasangwa. Erinnya lyange nze Nakalule Maria nga tubadde tuzannya emizannyo tubadde tubuuka akaguwa nava ku ssomero Kayimba Preparatory School lusangibwa Gangu tubuusa akaguwa twepenye. Mutagwanya Birikadde ssentebe w'olukiiko olwateeseteese ekivulu kino ategeezezza nti ku mulundi guno baagala abaana baleme kukoma ku kuzannya buzanyi mizannyo gino wabula bategeere amakulu agali mu kuzannya emizannyo. Bamanye egizannyibwa abawala, bamanye egizannyibwa abalenzi, bamanye egy'ekintabuli kubanga lwe egigatta n'egitagatta, bamanye egizannyibwa mu nkulungo, egizannyibwa mu kusimba ennyiriri. Mu kiseera kino ekivulu kino kigenda mu maaso wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Nakato Jennifer mu lubiri e Mengo. Musaza Bugerere omuwabuzi wa president ku nsonga z'ebyamakolero Ani Amelia Kyambadde asabye abatuuze b'e Kayunga bettanire enteekateeka eza gavumenti ez'enjawulo ez'okutumbula obukolero obutonotono mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu. Ani Amelia Kyambadde bino abyogedde alambula abantu b'ekisawo Kibira mu kibuga ky'e Kayunga abatabibwa ekibiina ekya Sure Liquid Soap Group nga kino kikoze kya sabbuuni ow'amazzi n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu bw'amaanyi okusitula embeera z'abantu nga bayita mu mirimu gye bakola. Okukigendera ekya kino okukola nti obukolero obutono nabwo buvaayo. Kati bano bajja kudda ku level endala nga bayambiddwako. Okukola nti tuzimba obukolero obutono obadde busigadde emabega. Ani Amelia Kyambadde agambye nti azudde ebisoomooza ab'obukolero buno bingi ddala ebyetaaga okubakwatirako bwe baba nga bakugenda mu maaso era bakulaakulane. Bano bakola sabbuuni naye nina byenzudde byendabye nti balina okulongoosaamu naddala omutindo ekirala enkozesa mu bintu bye balina okugula ate ne babikosa ate ne byonooneka kati nga gloves ate n'obulabe ngaana ba tebali protected bulungi tebeekuumye bulungi naye gino gyonna misomo era bajja kgenda nga bayiga mpola mpola n'ebipimo labye ng'ebipimo byanjawulo obulobo obumu bujjudde obulala tebujjudde. Ani Amelia Kyambadde atalaaga Uganda nga yeetegereza ebintu abantu ab'enjawulo bye bakola mu ngeri y'okwekulaakulanyiza awamu nga bino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa byayagala byongerwemu amaanyi. Musaza Buddu abakulira ebyobulamu ebisookerwako mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bafungizza ku ky'okufeffetta amaka agatalina kaabuyonjo bagamba nti kiyinza okuviirako okusaasaana kw'endwadde eziva ku buligo wakati mu nkuba eno efudembe ebiro bino. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Alipoota y'abakulira ebyobulamu ebisookerwako ng'esomeddwa amyuka akulira ebyobulamu ebyo wamu n'obuyonjo obusookerwako mu maka e Bukomansimbi Kipaku Cyprus eraze nti amaka mangi bakyakozesa bukumbi. Kipaku Cyprus agambye nti ku byalo 34 bye baakolamu okunoonyereza wakati mu kukuza sabbiiti y'obuyonjo baasangayo ebyalo 28 ng'abaayo kaabuyonjo bawulira mpulire. Ayanjulidde abakulu nti waliwo ekyalo Budda mu ggombolola ya Kibinge ng'eyo baasangayo amaka agawerera ddala 26 ng'abaayo bakyakozesa bukumbi. Era agambye nti ekyalo ekirala ekya Lukenke era mu Kibinge nabyo amaka 20 nabo ebyakaabuyonjo si bye baliko wabula waliwo ebyalo ebinokoddwayo nga byo bikola bulungi ku ky'okubeera ne kaabuyonjo nga kwebyo kuliko ekyalo kya Gayaza kosa Kiryamenvu mu ggombolola y'e Butenga ng'abo bali yaddeyaddeko ng'era kumpi buli maka galina kaabuyonjo ey'omulembe. Abakulu bategeezezza nti obutabeera na kaabuyonjo ya mulembe nga nzimbe nsereke bulungi era ng'esobola okusiimuulwa kiviirako okusaasaanya obujama mu kitundu ng'ate ensonga eyo etera okulemesa enkulaakulana ng'ey'okutambuza amazzi amayonjo mu kitundu anti obujama obusaasaanyizibwa buyinza okwetaba mu mazzi ne kiviirako endwadde okusaasaana. Abakulu balabudde nti abo bonna abatannasima kaabuyonjo bagenda kukwatibwa kuba be bamu abasaasaanya endwadde n'okulemesa enkulaakulana. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musaza Busiro kyaddaaki abatuuze ku kyalo Nkumba Central bakutte omusajja abadde akulembera akabinja k'ababbi ababadde banyaga ebisolo byabwe ng'ono bamukutte n'embizzi 2 ng'abadde yaziggyeko dda n'obulago. Omusasi waffe Kakooza George William kalukuviire ku ntono. Ensasagge eno eguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero omusajja ategeerekeseeko erinnya erya Steven bwe yeevumbye ekiyumba ky'omutuuze n'abbayo embizzi 2 ng'ono akwatiddwa lubona ng'aziyingiza mu bbuca wabadde attira embizzi ku kyalo kino Nkumba Central n'agombebwamu obwala ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Peter Mponye n'abasirikale b'eggye ekkuuma byalo era ono olukwatiddwa abatuuze bamuyisizaamu ensambagere emiggo saako ebikonde nga baagala okumumiza omukka omusu kyokka ab'ebyokwerinda bano ne bamukwata bukolokolo ne bamuteeka ku ofiisi ya ssentebe Peter Mponye nga gye bukeeredde abadde akyali awo n'embizzi ze 2 z'abadde yamaze dda okusalako emitwe era ssentebe w'ekyalo kino Peter Mponye atutegeezezza nti ensonga z'engeri eno zaalopebwa dda mu ofiisi ye naye nga talina kyakuzikolera wabula gwe babadde bateebereza kwe kusalawo okumwebakirira mu kiro ekikeesezza olwaleero era ne bamugombamu obwala. Oluvannyuma omusajja ono akunguzibwa bukolokolo okuyita mu kyalo nga yeebagaze embizzi ze 2 ne bamutwala ku poliisi ey'okubayita ababiri okutebyakana n'akataano nga waakuumirwa mu kiseera kino. Ssaawa ndooza zibadde mu 9 n'ekitundu nga bukya ne bayingira n'embizzi 2 ku pikipiki nga teriko mataala ne bazisalira mu nnyumba yaabwe oba mu kikaali kyabwe era n'enkubira abasecurity ne tujja neebaza n'abatuuze abasobodde ennyo okubanga batuwa information naddala abaana abato abakeera ku ssomero okugenda ku masomero babadde nga balaba omwami oyo n'ebisolo ebyo ku ppiki. Mbeebaliza ddala temujjango ogwo gwe mutima gwa Wasseruganda ate era kitulina okukola naye ennaku mbakuutira abatuuze baffe nti ennaku zitugendamu nnaku nkulu mwekuume nnyo abavuka bangi abataagala kukola ebisolo byaffe bibbibwa enkoko bazibba basima ebituli mu mayumba n'embwa baziwa obutwa mwekuume nnyo ebisolo ddala okusingira ddala embizi zibbibwa nnyo mu kiseera kino ekya nnaku enkulu. Bwe tumututte ku poliisi y'abayita ababiri era mulekedde OC avunaanyizibwa ku nsonga ezo era waali n'embizi ze zitumukutte nazo era nazo ali nazo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Akamaako w'essaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Buddupo kino Kalya Masaka kye bazinga Judy Muleke akumyekumye abantu b'omutanda obutaggwamu maanyi mu kutwala mu maaso enkola eyammwanyi terimba yadde nga waliwo abaagala okugigootaanya. Tulamanyi bulungi nti endokwa z'emmwanyi zaasaayiddwa ebbanga eriyise naye mbasaba abantu abalina emmwanyi ennungi beebo abatulagirwa era mbasaba mugendeyo gye bali bangi nammwe abaasaayiddwa emmwanyi zammwe nsaba temuggwamu maanyi. Njagala okusaba ekitongole kya UCDA okulaba nga kikwatagana n'abantu bannabuddu abalimi b'emmwanyi abamanyikiddwa obulungi mubasomese nga temunayonoona misiri gyabwe era njagala owa UCDA andagirire we batadde endokwa nze wengenda okuzijja kuba gye mbadde nzinona oba oliawo emisiri gyayonooneddwa. Nsaba tukolaganire wamu enteekateeka za Kabaka zonna tuleme zirinnya mu ggere nga tuluubirira okulwanyisa obwavu era njagala n'okusaba abazadde mwenna okulaba nga mukuuma abaana bangi ennaku zino abataayaaya asitumanyi oba bagobeddwa fiizi tubasaba abaana abo mbakumeekume baleme kugwa mu mitego ebiyinza okubaleetera obuzibu. Bannaffe amawulire gaffe okuva mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.